Omuyimbi ow'erinnya Ronald Mayinja eyalangirira edda nti muwagizi wa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa ali mu kattu olw'abawagizi b'ekibiina ky'NRM okumutabukira olw'okufulumya oluyimba olupya lwe yatuumye Bagaanyi nga luvumirira enteekateeka eza gavumenti ez'enjawulo ne yeeyisa mu ngeri yaako omuntu si kantenti we yakaabidde jjo ne leero. Abantu baagaanye ekituufu baagaanye tambuza enjiriyo naye nga baagaanye. Abawagizi ba NRM okuli ne Haji Salimu Uhuru Meya ow'amasekati g'ekibuga banenyezza nnyo Ronald Mayinja olw'obutabeera na mugongo era ne bagamba nti oluyimba luno olupya yalukoze nga akanyeebwa oba akamasu ng'ayagala okufuna ssente okuva ewa nnyini ntebe ow'ekibiina ky'NRM Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ng'ate bulijjo ogw'okulya gwasuula wammese mu kita. Wabula mu katundu kaffe kanaka nze nga bwendaba tukuleetedde omuyimbi Ronald Mayinja ali mu kattu kati ng'ayanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Alex Nsubuga. Mukulu Mayinja wangise wavuddeyo n'ogamba kyebintu bigaanye kino kitegeeza ki nga gwe omuwagizi wa NRM biki ebigaanye? No, si bigaanye, nagambye abantu baagaanye nolwo ebintu abantu bye baagaanye nga biki? Ekisooka ye Museveni okudda yenga ye abantu bakigaanye n'ekyomwana we okuleeta omwana we nakyo bakigaanye kibaagala kwerondera waabwe. Ekyokusatu be bamemba ba paalamenti okuba nti be balonda pulezidenti nakyo bakigaanye. Ekyokuna okuba nti omuntu agule mwanya ali omu kyekiteeka ekyagala okuyita mu paalamenti kikontrakiti nakyo bakikoze eki bakigaanye. Nze bwe bubaka bwe buli mu luyimba ndowooza luli dayirekiti. Naye Mukulu Mayinja aba NRM bakutabukidde nabagamba oli mu kattu tagala tolina mugongo. The question is the message. Kakati yagala nga nti bakkiriza naawe oli munnamawulire osobola okunoonyereza. Anti bagamba wasinzidde wa kunoonyereza wakukola ddi? Nze mbadde nnyimba nga ntambula nga mbuuza nga nnyumya buli kimu naye bw'osamalayizinga message eri bw'okikunganya abantu bakoze eki baaganye. Naye nawe nga munnamawulire osobola okunoonyerezaako n'ogamba nti okusinziira ate nze gye mpisa abantu babikkiriza. Mukulu Mayinja bw'okunoonyereza olina kw'osinziira nti nabadde na bano kati aba NRM kino saagala okise ku pate abantu ntegeeza bannayuganda regardless of their political parties. Anti siganye naye Uhuru yagamba nti baagala okumanya bani be wasinziiramu okunoonyereza oyinza okuba wadde oyogera n'ab'amakaago bwe bagamba. Tebaali b'amaka gange baali bannayuganda ebitundu bye namenye ebitundu byanjawulo nja kuleetera n'obutambi bwe mbadde nga nkola nga mpita mu bantu nga nkola ki naye abantu baaganye. Okunoonyereza ffe abayimbi bwe tuba tuyimba ekintu ne tukissa mu luyimba tetugenda nga tunoonyereza nga byabufuzi nti awo tukubye raadi tukoze tutya naye osobola okumanya ate n'omuntu yenna akiwakanya yenna akkirizibwa naye naddayo n'akola saveeyi ye ogende nti abakkiriza Mayinja alimba. Pulobulemu eri ku bantu gye mulina bwe nnyimba oluyimba ndowooza nga lukukolera nga osanyuka bwe nnyimba olutakukolera ng'onyiiga. Bantu bagamba otagadde nnyo. No, ekyokutagala sikitegeera kyotegeeza kubanga ffe mu ati gw'omukolera bw'olina omuvuga. Sirina lwe nali ngambye nti oba neesimbyewo mu kalulu oba nkola kinze nkola ati wange gwe n'ojjamu amakulu. Okugambye ku luna byonna abantu babigaanye kati simanyi gwe nawe noonyerezaako oyinza okusinziira ku byange n'onoonyereza. Anti bantu beewunya lwaki Mayinja y'omu yayimba muzeeyi ate y'omu yagamba baaganye nti kati onoonya ttooke onoonya ssente. Njagala oteekewo amaaso abiri ku mulundi guno ojja kuba olaba sinoonya ssente sinoonya ttooke nkuwa ekituufu kyogera ekituufu kyendi. Ennyimba ezange zonna zibadde consistent ng'oggyeko oluyimba lumu tondabangako oba nenzijja neŋŋamba nti oba muzeeyi oli mulungi nnyo fuga va ku byakalango yawula akalango n'ennyimba. Anti era y'omuntu y'omu yabikola. Anti yabikola kati nkugambye. Obyawula otya? Okwawula ki ky'ogamba? Akalango n'ennyimba nga byonna bikoleddwa Mayinja. Oyinza okuba nga bw'oba tewakaagala nga mu bye naakakola yali ensobi gyawulemu ng'ensobi naye tekuggisaawo birungi biriwo. Kati weetonde abawagizi bo. Bw'obaawo ensobi if there is a mistake you say sorry noddamu ne mutambula. Mukulu Mayinja ng'ensobi yavaawa kubanga bamu bagamba nti tolina mugongo wagenda n'oyimbira ekiboga obadde otambula ne basajja mivule obadde otambula ne bafulufiga kiki kyakutuukako abawagizi bo kye beebuuza. Naye wadde twogera Luganda n'omanyimu oluzungu olutono ogambye nti for the mistake I'm sorry. Kati bano abagamba fulufiga abagamba nti oyagala attention ya president addemu akuyite oba nukola otya ssebo. Sigenda baanukula bagambe bwe nambuza teyabizeera. Kati oddayo wa Bobi Wine mukwano gwo? Muganda wange
zino ensonga nnene totabula miramwa kankuleke wanje ndi muntu Hola. CBS FM.